TikToker munnaffe gwe bayita Mubiru afiiriddwako mukyala we. Entabo evudde wano eno tobisubwa mweno video yennyini nnyini gye bujjeeyo mu maaso. Wabula ng'ate Jowie okulya ebisiyaga akatambi ke kamaze ne kafuluma era ne kikakasibwa nti nno ekyamujje mu relationship kulya bisiyaga. Igwe beera nga otwekuumirako nga ky'olina okukola kwe kusubscribinga. Bw'onooba osubscribinze amawulire gano gonna updates zino zonna togenda kubanga ozisubwa my dear brother or sister. Togenda kubanga osigalaawo nga totegedde kiki kigenda mu maaso kubanga wasubscribinga. Kati ky'olina okukola eri gwe eyeerabira, ky'olina okukola kwata ku kigambo subscribe, weekiryawo okwate ku notification bell eri awo waggulu. Buli video yonna yonna gye mbatirayo egenda kubanga ekutuukako. Ate njagala ojjukire nti amannya yenze Sheila Adita abeerawo okubatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Igwe twekuumireko okomentinge ng'okozesa erinnya lyo, ekifo mw'owangaalira. Nja kubanga nkutumirako ng'ompadde n'obubaka bwo ani gw'oyagala ntumireko maama oba taata. Wabula ng'ate ky'otalina kwerabira yadde n'omulundi n'ogumu nti yonna yonna gye muwangaalira mbaagala nnyo. Mu Saudi Arabia mbaagala nnyo, mwebale kutwekuumirako. E Jordan, e Qatar, Dubai, Oman, nammwe abali e Uganda, Tanzania, Kenya, mwenna nammwe mbwagala nnyo. Ngenda batwalako mu katambi k'omulenzi gwe twogerako Mubiru eyafiiriddwa mukyala we eri gwe wenna abadde tamumanyi. Katugendeko mu butambi obwo katono nnyo tubwekkaanye ate era tubeere nga tukomawo n'amawulire amalala oba updates endala. Gwe weekuumireko subscribinga. Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kati nno y'oyo mwana mulenzi gwe tubadde twogerako Mubiru afiiriddwa mukyala we gwe bayita Jesslove yabadde mukyala we era nga banene batandika relationship ebbanga eriyiseeko emabegaawo oluvannyuma lwa Mubiru okuva mu relationship ez'okubuukabuuka njagadde guuni njagadde yono. Katujjukire nti nno Mubiru y'omu ku ba best tiktokers be tubadde nabo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Yali mututumufu nnyo nga y'omu ku balina following esinga amaanyi, nga y'omu ku bakola video ezinyumira abakyala, nga y'omu alwanisa abakyala ku TikTok, nga buli mukyala amwegomba ayagala abeere nga amuganza. Muganda waffe oyo bambi afiiriddwako mukyala we Jessie. Bonna babadde bankuba kyeyo ate nga bonna ba TikToker mwabasinga Jessie mubadde mu following era nga mubadde mumanyi the beautiful soul, innocent soul bambi avudde mu bulamu bw'ensinga. Kino kikakasibwa nti nno bambi entabo yandibanga yavudde ku kuzaala. Muganda waffe ono lwagenza okuzaala munnange teyakomyewo, yafudde ng'azaala. Geego nno amawulire ge tufunye okuva ebbali mbwekyamuse kufa ng'azaala kyeyafudde. Tukijjukire nti nno omugenzi ennaku zino zonna abadde nga lubuto era nga photoshoots zonna ezize zonna zibadde zitambula ku mikutu gya internet nga bannayuganda bonna basanyufu. They are happy for their friends okulaba nti nno bambi avudde mu biri ebintu by'okubuukabuuka asetolinze wansi afunye
afunye olubuto ali happy n'omwami we. Laba ate ku ssaawa esembayo bambi wava mu bulamu bw'ensi. Kino nno kinyiga nnyo ate era kiruma nnyo. Kyova olaba nsiiba ngamba mwena abakyalina abazadde bammwe abakyala, try as much as you can to respect your mothers. Abakyala baneno, they really go into hard times. Okufuna olubuto, okukukuuma ng'oli mu lubuto, okukuzaala. Some of them lose their lives. They do lost lives nga bali mu kugenda mu leba. Bafiirwa obulamu nga bali mu kugenda mu leba. Some of them, abazadde bammwe abamu baafa due to that process nga bagenza okuzaala. Naye bambi katugumye nnyo muganda waffe Mubiru abeere nga asimattuka this trying moment gyalimu essaawa zino, kubanga trust me, becoming a single father ku myaka gya Mubiru bannange kyekintu ekisinga okuluma bambi. Kitokyalinga nnyo okubeera mu mukwano n'omuntu enkeera ne bakugamba nti nno afudde. Kati nneeyo nga tovuddeyo tugenda kubanga tugendako mu mboozi ya mwana muwala Jowie. Mwena mukimanyi bulungi nti nno Jowie wa Cephco ennaku zino zonna abadde mu relationship, abadde very happy ng'akola bu videos obulaga nti nze ekintu nakimala, nina omusajja, bino bino. Munnange ebintu tebisi birungi ku saidi ye, anti munnange ensonga y'okubanga bagenda mu bikolwa ebyokulya ebisiyagabye ebyamuviireddeko okubanga ayawukana n'omusajja. Omusajja avudde n'agamba nze I cannot fall for a person nga ayagala abantu ab'esayidi ebbiri. Sisobola kwagala mukyala ng'ayagala bakyala banne ate ng'ayagala n'abasajja. That's impossible. Nze njagala mukyala agenda kubeera mukyala wange. Entabo nno bagamba nti nno mwana muwala ono Jowie tujjukire nti yaliko mu skando ey'okugenda nga mabaala ne banywa omwenge ne bakaliza ebbaala ne bavaayo nga tebasasudde. Era audio zatambula nnyo nga Jowie abanjibwa ssente empitirivu okuva ewa mukwano gwe oyo eyalina akabaala nga bakanywedde bakamazeewo. Sikande endala ne zifuluma olw'engoye nga beewolawula engoye okuva eno okuva eri ne batazizzaayo. So kati sikando eriwo ye ya Jowie okubanga bali ebisiyaga. Guno si gwe mulundi ogusoose abantu okukonfaminga nti Jowie nakankaka ne Cephco yabayingiza mu bisiyaga ABCD. Si gwe mulundi ogusoose, naye ku luno it's like it's confirmed kubanga munange buli avaayo akikakasa mikwano gye gikikakasa nti no Jowie yayagala bakyala banne. Omusajja we amuganza naye alabika yabadde nga akikakasa. Naye nganze Sheila Adita sigenda kulumiriza kintu kyesitamanyi, naye nga bw'aba omwana ono ekintu kino akikola just no omuze gw'otandise mukyamu nnyo mubi nnyo gugenda kugobako emikwano, gugenda kugobako abasajja, gugenda kuteeka awantu ewabi kubanga muze mukyamu. Era namwe abazadde abalina abaana bawala, try as much as you can mubuulirire abaana bammwe ku nsobi zaabwe baleme kugenda nazo mu maaso, kuba wanaagenda n'ezo ensobi mu maaso gigenda fuuka muze gw'otaasobole kudiiringanga nagwo nga ggwe omuzadde. Mubuulirire abaana bammwe naddala bali mu stage eyo ebintu ebimu babyesonyiwe. Oli muwala mulungi, alabika obulungi, buli woyitawo ndawonna bakulaba. Ki ekikuhagaza bakazi banno nga abasajja abakwegomba abagala okusitoolinga nawe weebali? Kamanye ki kyolowooza mu katambi kaneno ng'oyita mu comment section zonna. Ngenda kuba nzaaniriza. Jjukira nti enze Sheila Adita abeerawo okubaweereza embaagala nnyo. Stay on my YouTube channel. See you in my next video.